Guys, mulabe Kyagulanyi nga bamugaana okugenda Elegu. Abasinga ne mwebuuza buzibu ki? Poliisi eyimiridde mu kkubo nga teyogera. Nga basuubira Kyagulanyi agenda kuvaamu bino byavaamu atambule. Omusajja ali simaati oyo simanya ani amubalira. Tavuddeemu, asigaddewo ng'ayimiridde kumpi essaawa 2. Kati olw'okuba nti ye mugezi abadde akimanyi nti waali emiliyoni ne miliyoni z'abantu zimulaba. Message ye n'agiyisizaamu awo. Abantu ke banategeera amaanyi agali mu music bajja kutegeera lwaki Kyagulanyi afissaawo kaseera n'ayimba. Ekisooka apreachinga eddembe, tewali kwekalakaasa. Poliisi egezaako okunyiiza abaana baveeko, kati ye bwagira ng'abakubamu endongo bakyamuka, ng'obwongo bwabwe buddamu bubeera settled, tayagala mwana kukola fujjo. Kuba poliisi kyenoonya. Ensonga egenda okubonyaabonyesa Kyagulanyi okkuba laale mu Northern eyina history omukambwe. Abantu bonna gwe batya okwogerako, naye Kyagulanyi alaga tayina kyatya. Buli kintu akyogerako nga bwe kiri. Waliwo ebintu by'ayogera ng'ekyamazima abantu babimanyi, naye nga balaba sike kaseera katuufu ak'okubyogerako. Kati Kyagulanyi ali mwakyoli ababuusa ebyaddala. Ekikulaga nti specifically babadde bamugaana genda kulaale ye obudde bwa kampeyini bwe buweddeko, zibadde ssaawa 12:14, poliisi etandise okusimbula mpolampola n'eva mu kkubo. Kyagulanyi azze abuusa abantu bangi wano mu Buganda, mu Western, kati ali mu Northern ababuusa ku kintu ekyaliyo mu bintu bya kkoni. Sooka owulire ezimu ku message ezitiisiza omusajja n'agamba akasajja temukakkiriza kuddamu kwetaaya ngulu. Message yabadde butwa. Omusajja oba asooka ku revisinga, kuba bino ebintu ebimusimanyi nti yali abigoberera mu myaka gye. Asooka oba kubisomako baba mu feedinga, sooka owulire message eremesezza Kyagulanyi okweyongerayo Elegu. Era n'eggulu enkya luyinza okubeera olutalo. I want you to go on YouTube and you put in a brilliant genocide. You type in a brilliant genocide and you will see what Museveni did to the people of Acholi after 1986. You will see how he killed your people. In that documentary, there are many moral voices from Acholi. There is my friend called Mwaka Lutukumoy. There is my friend called Milton Alimadi. In that documentary, you will even see Norbert Mao when he still had his brain in his head. You will see all the truth. What Museveni has done to you and what Museveni is continuing to do to you is to make you slaves and to make you worship him. Let me ask you a question. Have you ever wondered why the sons, the great sons of Acholi are dying and there's no explanation? Have you ever got answers about the death of Julius Oketa? Have you ever had the answers about the death of Walter Ochola? Have you ever had the answers about the death of Paulo Ketch? Have you ever had the answers about the death of Jacob Olanya? Now that is for you to think about. That is for you to think about. And after doing all that to you, he will pick a few leaders from Acholi. He will feed them and make their stomachs big. He will pick people who used to speak for you. People like Norbert Mao. He will fill their stomach and they will change their words. But I want to tell you, your hope is not in the politicians. Your hope is in you. Your hope is in you. When you choose to free yourself, the rest of the country will be free.